Omusajja ono ebimu engeri gy'oyinza omuyamba kwe kumusiimako. Appreciate this man. Oyinza okubanga olunaku luno oba olwajjo nga naye walabye omusajja asobola olwana nawe ng'okiraba tekibaddeewo naye lwakusanyusiza omusajja ono emisana ali ku mulimu. Even when they tell you that you're not man enough, you know there is a particular day where you made her happy. Because women reciprocate and it comes naturally. Now, we talked for about a woman, it before we came on set. Her reactions will be different. They'll be out of this world. They won't be the practice ones. Everything will be different when she's happy. So even the men know. Omukyala kirungi n'omulaga nti osiimye. At least wabaddeyo ekiseera kye yakusanyusiza. Oyinza okuba ali ku mulimu. Mu Luganda kiyinza okuba kizitowa naye muweereze ka message okukyogera kiyinza okuba kizibu ku ssimu naye muweereze ka message omugambe babbe bubu yesterday n'obwokomawo abakitegeedde oba last night was a night ekyo kiba kigenda muzzaamu amaanyi. It's a motivation. Last night was one of the best. It means ennaku zino zenenda abadde mu bibye kukatemba like be careful. Be careful when you're complaining. Akw'amasasi mu bbanga teri bange. Ate mugambe nze musajja wange omumala sirinayo mulala asinga gwe. Ate kasitobanga tolimba ate kati bwe mba nkolawo okyawo.